Alex Waiswa Mufumbiro Guno era mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform. Biri mwena gugenda kuba muliro, gugenda kuba gutokota butokosi, timugenda kutusobola ku luno, tugenda kubitambuza bwe tuti. Anti bintu bya kujjako General Museveni kutuuka mu Uganda empya nga president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tutandise. Eta era weriri era fe program gye tuweereza mu programu zonna era naffe mukama gye yatuganya kweno laba bwatukkiriza naga nti Waiswa nti genda kumanyi His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu America by the way. Kyemwewuunyako ye his ability and commitment to liberate Uganda. Kantandike n'ekyo ndowooza. Kubanga Kayongo nyonyi yayinza obutagimanya bwekooya n'akiyita ekinyumo. Agirinnye emirundi emingi kizibu okuba nga ayagala okugibaako buli kiseera. Okategedde? Because it is a means of transport. Kiringa mazzi. Bw'oba kugamba nti ogenda kutambula essaawa 5 ku mazzi, atambudde ate ku luguudo essaawa 8 akusinga. Obunkenke. Si bunkenke. Gakooya, amazzi gakooya. Dala. If you move on the lake, or the river, or the sea, or the ocean, it is more tiring. In fact, yinza okuba nga ye most tiring means of transport. Water. N'ennyonyi ekooya. Naye ekooya. Dala. Naye tosobola kinnyonnyola kubanga kyava wano nga mu Uganda kyava mu means of transport ne kibeera kabonero ka bugagga okulinnya ennyonyi. Kyova olaba otikingira nti Museveni atufuze bubi. Nekyembadde nga nti ali mu ggwanga lya USA mu America gyagenze okuba nti ayongerayo foreign policy yaffe gye tuliko ey'okulaba nti nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nti gyagenda okuleka wano mu ggwanga lyaffe Uganda tubanafuya tubatemako emisuwa tubuulira abantu amazima obwannakyemaliro obuli wano ettemu eriri wano ekitta abantu ekiri wano kubanga ffe twewaayo olw'eddoboozi Mukama lye yatuwa olwa omukulembeze waffe generational vision bearer omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi okukkiriza n'atutembeeta mu bisiriko mu binnya mu lutabaalo lwe tuliko nga generation era lwe tutayinza kussa mukono kuba this is a generational cause. Tulina okulaba nga twetaawa engeri zino ezitusibye eza Nansi Bamukange eza Musibira mu Bbwa ezitusibye ng'ensi ne tuba mu nsi nga teriimu kintu kyonna. So neewuunya era njagala okwebaza nti ababutabaawo kubanga General Yoweri Kaguta Museveni yali bwe mukozeeko study yali yagatta waya zonna ng'omuntu alina kye yeekoledde talikera ku makya n'amuwakanya. Naye ng'ate mu Uganda okuwakanya General Yoweri Kaguta Museveni wali weetaaga okuba ng'olinawo kye weekoledde, olinawo abilities ne makulu agasiriza volts nga 7 ng'omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine abasoga gwe twakazaako eryangobi gayina. Otherwise okulwanisa nakyemalira ndowooza after Dr. Besigye twandifindings a bigger challenge to match the muscle kubanga babadde financially ebyensimbi nga bazezza ziri mu family emu ziri mu bantu bebamu. Bw'oba weetaaga okutambula Uganda yonna kati golooza omuntu yeetaaga ssente mmeka okutambula nga presidential candidate ekitono ennyo kale n'oba weetaaga miliyoni tugambe 5 oba 3 kitegeeza district 10 weetaaga miliyoni 3 kyokka tebakkiriza fundraising za political institutions okusoka miliyoni 10 mu constitution. Ezo fundraising baagala okuziquestioninga kubanga bo baba bakkiriza mu taxation buli kiseera. That is why they cartel political parties eziba zizannya paka ku level ya parliament okuteekawo ssente ze bawa ebibiina
tebaziteekawo ampuliriza nti baali baagala ebibiina okuba obulungi naye ekisooka tebaamanya nti ate Kyagulanyi yaliba mu ntebe erwanyisa jjajja nga yali mu steering wheel n'ababaka ba palamenti abangi. Ekyo bwe baali bafulaminga constitution gwa mpuliriza oba oyagala kukkiriza twala kyange, tebaamanyaako nti mu kukola okugikyusa okucreatinga multi-party dispensation nti aliba Kyagulanyi era nakyo kibabo byomuki kibasuza tebeebase. Secondly, tebalowoozaako nti mu luggi lw'omu maaso nga bamaze okukakasa nti be balugadde nti Dr. Kanokiza Besigye wali bavuddewo mu luggi lw'emmanju nti walibaawo omusambi omulala alina abilities. So kyova olaba baazanyisa obudde baazanyisa obuki obudde because gwe nange omanyi Dr. Besigye nti olutalo luno alubaddemu okumala akaseera kaki kawanvu olw'okwewaayo. Tatandika kati naye atandika okuva mu 1980 ng'agenda okweyunga ku bana abayaayi. N'azuula 1999 awandiika ekiwandiiko kye ekya UPDF Dr. Kiza Besigye olwo atandika okufuna dissent mu ye kuwa demokrasiya bano gye baali bamutwala ne involvement y'amagye mu byobufuzi no political commission. Kakati ye bwajja ajja tajidde mu bibiina bya bufuzi naye tebaamanya nti yali asobola okuwininga over omutima gwa Semwogerere Kawanga Po okuguza bannayuganda nti yali suitable candidate kuba yali asirukwaga akugamba nti ffe Semwogerere yatuyita n'atukwasa ono. Kakati abilities Dr. Kanokiza Besigye azimba foundation ya opposition first of all rightly so kubanga fefena we are tuli inspired by omubiri gwe yali ayiwawo the extremism the defiance gye yali annyonnyola ffe abamu abatwala time ne tugistudyinga ate nga twamwegombako ne tukolako nene ku university kyatuyamba nnyo okufitinga in through okuba inspired era kyova olaba nti saawa zino olw'obuto buli bwe twa patriotism for the nation yasigalawo. Kakati the abilities availability of the ani gwokwasa akati ontegedde bulungi ani gwokwasa akati kyobola dokita yagaananga yatuula naliwo nze nali gwenze kayongo nali kwa mama Mbabazi era ebyo bya collective responsibility Mau abadde mulwadde kataatu feeko tannatereera bulungi tasobola kutambula ggwanga olwo batuguziza principal waabwe yali principal wa parliament kati ate ebiseera ebyo nga nkolagana nnyo regional wa Democratic Party kubanga yali andeze bulungi ddala ampadde n'omukisa mu bavubuka nze nayogera ku wali Kitintale ndowooza Kitintale kufa kwa omugenzi Professor Senteza Kajubi ndi mwana muto nampa that opportunity kubanga baali bakiririza maybe for betuyimiriddeko nti tetusobola kubaswaza kyovola baffe paka nakati nze nafuna omukisa n'enjogera ebigambo against this regime mu kufa kw'omugenzi Professor Senteza Kajubi. It was an honor. So Bobby ono okujja naba able okuswiminga in this murky water muwanguzi naba committed naba resilient naba spaffless naba visionary ogambe kati alimitano wamayanja nina chenjagala kubuza Waiswa ku foreign policy nina chenjagala kubuza Waiswa waliwo ebigambo bitandiso okuyitingana kuba kati ate byavuddeyo bulungi nti enteekateeka ya retired Colonel Dr. Kiza Besigye ey'okuwolawala FDC agireete mu NUP ntirabika inaatera okugguka okimanyiiko buli munnayuganda ayina akkirizibwa okuoperatingira
walaba obukulembeze obutuufu obuyinza okumutuusa kwekyo kyaluubirira okutuukako. Bannayuganda beetaaga ki Kayongo? Aga okutuusa Uganda mu bwetwaze obwokubiri kye tuyita the second liberation. Okay? Kati second liberation eyo gwe buli bw'otunuulira ani ayinza gwe muyinza okutambuliramu, gwe muyinza otambulira 2 ku makya, byayogera ku 7, byayogera ku 9, byayogera ku 11, byayogera paka bwe munamusanga ku makya. Yani in liberating your nation. Ekyokubiri, buno obukulembeze bwe tuliko mu political vehicles ze tulimu bukulembeze bwa kwenunula. Bukulembeze bwaki? Bwa kwenunula. Weewaawo nga National Unity Platform era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu our generational vision bearer ayina obuvunaanyizibwa ekisooka obutaba amaanyi ameemanye naye okubeera amaanyi ameesige. Obutabeera amaanyi amaki? Ameemanye. Naye amaanyi amaki? Ameesige. Kubanga amaanyi ameesige okuba nti ayongerako amaanyi ge obuvunaanyizibwa. Nze nina abantu bangi nnyo mu lutabaalo luno lwe tulimu olw'okulwanisa nakyemalira. First of all, benandibadde sobola kubanga nabasangako mu bulamu bwabwe oba nga nakwataganako nabo mu byenjigiriza, tetulina wetwasisinkana, mu byenkula, mu bya background, tetulina wetwandibadde tugattira. Naye nakyemalira yatugatta nti yanyigiriza okuva eri gye nali ndowooza nti we wali comfortable, n'oli n'amunyigiriza, ne gwe yanyigiriza okuva mu buto, ne gwe yanyigiriza n'ekitone, ne bagatta wamu. Kakati ke katogo ke tulimu. Nina kesi ne bakukuno. So bw'owulira omuntu yenna nga okolagana kyekifuuse ekizibu okujjawo nakyemalira n'akirifunira eddagala nti kati tukolagane, abantu abo tubawagire. Kubanga ffe tumanyi nti tukkiririza ku bikolwa byo. Tokyasobola tupolota. Bannayuganda tokyasobola kubapolota. N'okeera n'emboozi gwe n'oteekawo evvako lyo. N'osoma evvako nti ate we natuse Bawalakata, ate n'enserengeta, ate nedda lyevvako Uganda twavaawo. Kuba bajja kugireeta gy'ovuga yennyini bapimewo. Anti abantu bagamba nti ennwana y'abeesigye mu struggle ndala ku ya NUP. NUP eri etya? Mbu bya kikungu. Anti gwe bw'olaba. Abantu. Gwe bw'olaba. Kakati eriyo omusambi akuba knockout. Nebayo omusambi akuba naye nga buli bwakuba alumya. Yatakuba knockout. Nga buli bwakuba akola ki? Nga n'abawagizi banyumirwa nga buli bwakuba alumya. Era nga bagamba nti oluusi takuba. Waliwo omuzannyi mukwano gwange saazi yamunyonyola ennyo. Bamuyita Floyd Mayweather. Bw'oba teweetegereza Floyd Mayweather bulungi gwenzoloza takuba. Naye oli gwakuba yasinga okulumwa. Tewaliiwo oli takulimba nti ennwana ye determining ebyokujjako nakyemalira. Ekyokubiri, bwe tuba tugatta kati ennwana 2 nga tugasse ennwana meka gwe kikusalirawo. Anti eri ey'okuguba muyinza obutagikiririzaamu. Eyaki? Eya Kano. Twakafiirwa abantu bameka? National Unity Platform Kayongo njagala kati saawa zino tujoli wange tukole audit. Bameka abakafiira mu njagala ompeeyo campaign emu eyali efaananyeko ya 2021 in particular bye bakola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omanyi nze sinyumyangako mboozi ya lutabaalo lwa 2021. Sikerangako ku makya ne ŋŋamba nti enkya katunyumye campaign trail. Ne bw'obuuza Suzi ono, ne bw'obuuza aba foot soldier, Suzi saali ku mwanjo. Kakati emboozi bwe ndigikuleetera ate ebyo eby'olutalo
olulimu maiti gumwagala lutalo ki njagala gwobimbulire olulimu maiti olimu okusiba abantu emyaka 2 nga babaka ba parliament olulimu okuwamba abantu okubajjamu enjala okubatunuza mu mbuga ya sitaani Kayongo ebyolutalo eri abakyuzinga okulaba nga bwe balaba olulimu okuwamba presidential candidate ku tarmac ya international airport Kayongo olutalo lwa Kyagulanyi kubulire be lwasuula lwakoja ali kutaka talemu ali kutaka kubanga abantu bagala nnyo okukompeyaringa ba revolutionaries ne ba revolutionaries for example botunulira Marcus Garvey ne Malcolm X oyinza okugamba nti waliwo enjawulo ey'amaanyi naye ate enjawulo eyinza okuba mu execution plan mu biseera ebyenjawulo era ne South Africa kyekimu botunulira Nelson Mandela ne Sobukwe enkola yali yanjawulo naye ekisinga okubeera ekikulu kinjagala nkubulire tosobola kuminimizinga abilities za kugaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga Dr. Kizza Besigye bagana okugenda mu nteeseganya ne Nakyemalira ate abo abamumakinga because he showed up where there was space oyina kaliko gambye nti enwana yammwe erina beerese ku ttaka n'omenya lwakojo netayebwa talemwa yes ku ttaka ate yeka nkyamenya bwe mba ngenzeko eyo layini yabo babitabo bagenda okuzuukuka ng'omwana ate eyakedde ku makyanga bulijjo abagamba tulina essomero mwantuwadde senta namba ng'agiina n'ebyo bwe ndi binyumya ekyembi nti ebyo ndi binyumya myaka 5 okuva kati nga mpezeza 88 wempezanga 88 Kayongo otambulanga gy'ovudde n'ojja ne tunyumiza abazzukulu n'abali babawangadde ngaffe n'ofuluma n'akaggo ate ndiba ndikaggo ku myaka 88 mbandishya tolanga ndi mubiri ngukuuma Kayongo mbiri ku ebyo by'okubaawo paka myaka gire kuba njagala ndabe kweno njagala ndabe ku lulyo luno olubaddewo nga lulowooza nti lulyo lulangira nga tutuuse kwasembayo ku lulyo luno nga tumutuuseeko naye ajjukira era asasulira okubonyaabonya bannansi nga bwe batubonyaabonyeza naffe akadde katutwala naye tetusobola kuwunzika nga tetukubyeko President Kyagulanyi Robert Ssentamu His Excellency Ngobi bingi ffe bye tumwebaza nze ngenda nenzirawo ninga nti naye Kyagulanyi ono yavaawa ebyagundi obiidi wabitegeddeko ebyamasanyalaze ebiddako ebyamasannyalaze gonna gaffe contract za umeme nebigenda maaso wano mu Uganda tewali ate kati twogereko ebyo agowa inje bawo inje Yoweri Kaguta Museveni akamata mpira ametupa pale, ameenda kwa mtawani yake ameleta kwa mkodomi yake, ameingia Amerika, amesema goa inje bao inje Kyagulanyi olukanganoja okulobone gwe mundu okufukamira n'akaaba owe mundu fetukabye fetwamanyira Kayongo ne bwentandika kati amaaso okukaaba nga nenzija nenga nti munange Kayongo nti litana Bukenya bamusse kya bulijjo zigalitunya kya bulijjo kubanga ffe tuliba munaku kama. Alex Waiswa Mufumbiro byebyo ebigambo biwulidde bulungi abitugambye tekyali kulwanga kulala tekyali muzannyo mu nsonga zino. Yes. Munaku kama ffe tulina emundu, ffe tulina obuyinza, ffe tulina okufa era bwe mufa kweri emboozi ya president eya plantation slave omuslave n'abalala gwe plantation slave bw'ofiirwa mwe mukaabe nnyo
kuba eri babosi ne mufiirwa ebyamwe tebabibaako kuba tebamboozi nti omulaalo yafiiriddwa eyinza oba emboozi ku nti omulaalo yafiiriddwa Kayongo asigamba abalaalo bano abagagga abakati tugamba omulaalo oli omulunzi w'ente professional nti nanyini faamu ayinza okugaana okwebaka waliwo akayana akafudde era waliwo okukayana kyobola waliwo olugero olugamba nti omusota gwatente wali oyagala mulaalo yabaafa ti omusota gulumye ente yange singa gulumye mukalo omulaalo oyo Kayongo Kayongo sheno nunje wanje akadde nkalaba katutwala katishati ko wakalabye katishati nakalabye kekata kata nga tobadde munnamawulire nandika kuwadde naye bajja kugamba nti ate National Unity Platform naye bannamawulire osobola okuba n'ekibiina kyowagira si kyekyo Kayongo kikubeerako mutima tuli mu America boogera oyogera ojja kubamu olwolumu nga toli wano ejja kumavunda ogidi edda okumavunda ayogolo zirikwata nze ndimanya naye tujja kulwana tebajja kukubayo zisuka 10 nga sinalaba gundi kusaasira kweri musajjawo yes Alex Waiswa Mufumbiro mwogezi wa kibiina kya National Platform bwatyo ebigambo bwabyogedde bwatyo bwabitugambye bwatyo bwatanyiza ensonga ndowooza zuwulidde 2-2 tegenda kuba ya muzannyo tegenda kuba ya mannyo wenu ensonga tulina okuzikwata wano nawali paka nga tutereezezza eggwanga lyaffe Uganda paka nga tugobye nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni ensi yaffe olwate eryoka etebenkere byebyo mbagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere bwana bakkiriza Dunda Lugaba Namugereka batayi mweraba